tukyali ku mulimu gw'okulambula bannange naffe mujja tusaasira nti temugaa twabalwisizaawo. Kaakati wano we tuyingira ye geeti omuli ekisulo eky'abaana abawala. Era ndabako ku kisulo ky'abaana abawala erinnya lya Sangalyambogo block. Omumbejja Sangalyambogo naye bamubbulamu dda wano ekizimbe kiramba. Abantu babuulire. Kati eno side yonna nga bw'ogiraba y'ey'abaana abawala. Tulina ebisulo eno we bagiyita Nkinzi block esuza abaana nga 2 naye mumbejja. Tulina Sangalyambogo. Omanyi amasomero gano gali rooted mu Bwakabaka nnyo era Ssaabasajja Kabaka amasomero gaagaagala nnyo era abeerawo tour guidance. Najjinda block kata tulinayo empya gye twakateekawo tugenda kubatwala mulabe n'enteekateeka gye tutaddewo ezikyuse ku nkadde ezibaddewo. Tubadde luli tukozesa amasanyalaze mu ssomero lino naye kati twazze ku sola mu bisulo. Era otunula side wali waliwo gye tugenda okuba nga abaana bagololera engoye. Amasanyalaze tugajje ku bizimbe okwewala obubenje obuva ku masanyalaze. Buli muntu abadde afuna akabenje batugamba masanyalaze. Kati ffe twagajje ku bizimbe ne tuba nga tugateeka mu kifo kimu we bagololera. Abaana bagenda kuba bagololera mu kifo kino. Bagoloza amasanyalaze. Naye nga gye basula. Gye basula tuli mu sola n'okugyawo expense y'amasanyalaze ennyo. Naye n'ekisinga obukulu safety y'abaana baffe. So kati kino ekifo abaana mwe bagenda okugololeranga. Abawala bokka eno side y'abawala n'abalenzi balina ekifo kyekimu bwe kityo. Buli woolaba wano ono abeera wano neezize n'omulala wali. Sobola okuba n'abaana 25 omulundi gumu nga bagolola. So n'ekisinga obukulu kukuuma kulaba nga abaana baffe obulabe tebubeerawo nga omuzadde muddiremu ekigambo ekyo nti mu nteekateeka ekoleddwa wano kujja amasanyalaze mu bisulo by'abaana olw'okuba nti amasanyalaze gabadde gakyasinze okuvaako obuzibu okusinziira kunoonyereza. Gwe n'osalawo nti kati ebisulo byonna bigenda kubeera ku sola. We twakoze okunoonyereza twakizudde nti amasomero ebitundu kumpi 85 ku 100 agakutte omuliro mu Uganda gubadde guva ku masanyalaze mu bisulo by'abaana. Era amasanyalaze ffe netusalawo tugajjeko tuteekako sola. Era we twogere wano kino ekizimbe ekipya kigenda kuba kiyitibwa Nakate block dormitory nga kisuza kumpi abaana 500. Kigenda kuba kisuza abaana 500. Kiri spacious. Ogenda otunuulira room omwana mwagenda okusula natalazo. Abaana bagenda kusula muno 8 bokka. Ebitanda 4. Kino kisenge kya woteeri oba kisenge kya mwana agenda okujja okusoma? Kisenge kya mwana agenda okusoma. Twagala abaana babeere nga bali mu mbeera ennungi ebasobozesa okubeera mu mbeera evuganya n'abalala. So n'ebikozesebwa nga toilet binaabiro byonna biri munda muno nga gye tugenda okulaga. Bannanga bazadde ne bw'oba tojja kusobola kuleeta wano omwana tugamba jangu otuukewo olambule amakula agali wano. Olaba omwana agenda okusomera mu ssomero lino wagenda okusula. Ago gonna amaloboozi ne bw'obiraga wawala tuli mu kisulo naye bakugambye tekigenda kubeeramu masanyalaze wabula sola. Amasanyalaze ag'amaanyi g'enjuba ge gagenda okuba nga gakozesebwa. Sola lwaki abantu bangi abamu balowooza nti sola oba nnafu. Sola okakasa eneeba esobozesa n'omwana ayagala okuzuukuka okusoma. Bino by'ebinaabiro ne toilets. Abaana bajja kuba banaabira mu bifo bino. Ate sayidi eri wasemba ewalema kuba toilets. Singa omwana azuukuka mu kiro oluto lumuluma ate tafuluma bweru ajja neeyambira muno munda. Teri bya metru njagala kumperekera bweru. Ebyo tebirimu. Era wetegereza nti kunaaba mu ngalo kuba buyonjo tubutaddeko nnyo essira. Amazzi gatuuse dda mu bifo bino.
banange si byakwenyumya naye gano mazzi era ezo taapu zolaba binaabiro by'abaana bagenda okuba nga basula mu domitry zino oba mu bisulo bino. Wandibadde naawe ojja ne weerabirako tetwagambye nti lambula essomero y'ensonga lwaki twagitandise gwe omuzadde tukulage ekituufu amakula abantu ge balina ate nga gali mu Uganda. Mubadde mutwala abaana e Kenya mbwe omwana asomera Nairobi kubanga ewali ebyomulembe bannange byatuuse dda wano ebulemeezi mu ssaza lya Ssaabasajja. Bwe batya sokolaga abaana sokolaga munnayuganda abaana bwe bagenda okusula mu kasenge kano oba mu gusenge guno so ng'ate abantu amasomero agasinga omujjuzo mu masomero byebimu ku bivuddeko n'obubenje kubanga otunulira lumu eno ekyenjawulo ekigiriko ekirala ti amadinisa gano temulimu bagale. Singa doomu eno ekwata omuliro for some reason abaana basobola okukozesa wano ne bafuluma ne beewonya ekibambulira. Ekyokulala omuliro guno tegusobola genda mu luumu yakubiri oba eddako olw'olusiiringi n'ebisenge. Kati ezo zonna zonna tuziyita safety measures ngeri ki tusobola okukuuma abaana baffe nga tebafunye bulabe bonna. Ate omuliro gunaba guvaawo nga bali kusola ebitanda tulina gye tugenda n'osanga abaana basula ku katanda kamu abantu 5 naye wano ndaba 2. Lwaki wasazeewo 2 bokka? Ekisooka twagala okuwa abaana gye bayita privacy ate twagala n'okulaba nti abaana baba mu space emala kubanga ebimu ku bizibu nga bwe nkugambye ebireese emiriro ebireese obuvuyo mu ssomero mujjuzo n'abaana bwe babeera nga bali mu mbeera ennungi bweti suubira okubeera nti yeebaka bulungi aeration naye ebeeramu emala temuba kuziira n'ebirala. Abazadde gwe kennyini beeyitire bajje balambule eddoboozi eryange bayinza okulowooza nti ebyo byaba amawulire. Abazadde bwena gye muli tubawo omukisa mujje mulambule essomero lyammwe nga tonaleeta mwana tonasalawo okutwala mwana walala wonna lambula naddala saba bakulambuzeeko abaana bamwe gye bagenda ossula kuba kijja kukuyamba okufuna ekifaananyi. Kati eno wingi ndala ate tulina ne wingi endala so doomu nnene nnyo nga bw'ogiraba naye ng'ate egenda kuwako emyaliriro emirala waggulu 2 okusobola okubeera nti buli mwana anaaba asabye ekifo afuna omukisa okusomerako ku ssomero lino. Eno wingi ndala baana bawala bokka. Bannange mujje tulambule abantu wataddewo omuntu agenda okukola ogw'okulambuza kubanga nagwo ogenda kubeera mulimu munene nnyo. Tiimu eri ku mulimu ogw'okulambuza abantu okusobola okufuna ekifaananyi ky'ekifo kino. Kakati ogambye bano baana bawala twagala otutwaleko ne mubalenzi abantu balowooza nti tuli ku by'abaana bawala bokka so nga ate ssomero litwala abaana abawala n'abalenzi. Bannange mujje okuviira ddala ku siniya esooka okutuuka ku siniya ey'omukaaga. Siniya ey'okuna n'ey'omukaaga oyingiza oba kati ebyo byo waggalawo balina kujja mu bino ebibiina ebyawansi beteeketeeke bulungi. Ffe nga Janan twaggulawo omukisa buli ayagala okujja okusomera wano tujjamuwa omukisa oba oli mu senior 1 oba senior 6 ebifo byonna bikyaliwo. Kale no bannange akutemyako ffe tumaze okukutemyako teweekwasanga ekirala kyonna ate ebifo biggwawo kubanga ebirungi omuganda agamba nti biwooma byokya. Kakati waliwo abalowooza nti ebibuuzo binaamala kudda ebya P7 simanyi ebya senior 4 alyoka alowooze okuwandiisa omwana. Bannange tubagamba nti ebifo okyalinayo nga bimeka ebifo bikyaliwo ddala wadde omuziraba enzingazi bulungi tunabaawo na mutawaana gwonna nangeri ki gye tugenda kusuzaamu baana nagye tugenda basomeseza ebifo bikyaliwo ddala. Siyinza obutakuwa namba naye nga bwe nkugambye nti obwetaavu bungi era abantu badduka misinde obaolyawo era gye tuyise esolabye abazadde nga balambula era ebifo babisaba. So gwe gy'oli singa onoolwawo oyinza obutafuna mukisa ate kuleetako mwana wo mu ssomero erisinga okuba nga litegekeddwa bulungi ddala.